Okumala kati emyaka 4 abayizi bangi naddala abaakoma mu bibiina ebya wansi babadde babangulwa mu by'emikono wansi w'enteekateeka eyatandikibwawo omukulembeze w'eggwanga eyitibwa Presidential Initiative on Skilling Uganda. Mu nteekateeka eno gavumenti yazimba ebifo 19 okwetooloola eggwanga bwe babangulira abayizi mu bitundu eby'enjawulo mu bintu ng'okubajja, okwokya ebyuma, okutunga engoye n'engatto, okuzimbako n'okufumba. Mu nteekateeka eno gavumenti yaluubirirwa okumalawo ekizibu ky'ebbula ly'emirimu ng'eyigiriza abavubuka obukodyo bw'okugyetandikirawo. The vision of the president to start skilling into these hubs was to create jobs, for you to be able to create jobs by yourselves. Because looking for jobs in this country, even if you have masters, PhD, it is not guaranteed. Kyokka abakulembeze mu bitundu awali ebifo bino bazze bawanjagira gavumenti efunire abayizi abatendekeddwa entandikwa basobole okutandika emirimu mu ebyo bye bayize. If somebody was trained in tailoring, they would go home with a tailoring machine. So that would have been the dream. There is a need for a special fund that should be put aside for those who graduate from the hub, so that as they leave, they are given the tools. Kati akawungeezi k'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aliko obuwumbi obukunukkiriza mu 9 bwe yatadde mu ssako z'abayizi ababanguddwa wansi w'enteekateeka eno okubayambako okufuna kye beetandikirawo. Ng'oggyeko abayizi bano ssako z'aboogezi ku mikolo ssaako n'ez'abamakanika mu Kampala nazo zaaweereddwa ensimbi. So we've given them, there are 18 from 18 regions of the country, and we've given each circle 100 million, Your Excellency. So these circles are here so that you can hand over to them. Those are 3. Those are the 3 groups that I've talked about. They are here so that you can give them their checks. Okay, now what you need to know is that this money is for the Wanaku. So therefore I don't want to use it to make money. The loans you give must be at 6% per year. Okay? And this should be put in a legal document. Anybody who doesn't do it, it goes to jail. The reason I say 6% is because inflation is about 3%. So esente zaffe tezigenda kusabulukuka, zigenda kusigala nga bwe ziri buli mwaka. If it is 6%. Museveni yategeezezza nti ssente zino zaakwongerwako singa zinaaba zikozeseddwa bulungi. Ebirala si by'amaanyi. Eno ntandikwa kwe kubalooza bwe munakola obulungi tugenda kwongeramu ssente. Raymond Kamugisha yavunaanyizibwa ku ssako z'abayizi ababanguddwa mu by'emikono wansi w'enteekateeka ya Presidential Industrial Skilling Hubs era nga buli ssako eweereddwa obukadde 5. Yiga Kisa kya Mukama yavunaanyizibwa ku ssako z'abamakanika so nga Farouk Kirunda yakwanaganya ssako z'aboogezi ku mikolo.